Mugobereko kengalo ez'amaanyi mwana muwala. Engalo za ku LC engalo ezeebaza omwana. Aliwa? Come. Musayi muto sookoddeko. Kazi mwamumudde. Okay. Good evening, everybody. Welcome once again on tonight's jam session. It's once again a great opportunity for the music industry to come together with love, speaking one voice, appreciating one another, pushing one another, helping one another, building that bridge that is there. Ebbanga eriri awo wakati w'abayimbi federation yasalako you want English? Me? I go with English. Let me continue with it. Why not? Let me continue with it. Why not? Bridge eri awo wakati federation yagamba kekoleki kegattewo. Now, what is the gap? Come. Kakati waliwo afande wammanga watunula bulungi wetegereza. Afande omulaba oli wali. Kati nno bw'ova mugenda omubuuzeeko twalayo ne manejjawo. Afande agambye ennyimba ezigenda okurekodingibwa mu studio agenda kusasulira. Kwata manejjawo tambula. Banaye federation byekola tuzuula ebitone tuwagira ebitone ebito abayimbi abaliko abayimbi balegenzi abayimbi abakadde ebiriji emitwe egivaayo. That's what federation is doing. Ekyo federation kyekola ekyo musaayi muto genda okima ekirabo kyowali ate mukwate bulungi oyinza n'okuzaayo wakka ettooke abitwalira mama enkoko ensawo negenda ngesanyusa naye toweerabira fe ababawo obuzindaalo oluusi mugayayo mukubeerabira nayinza okulanga matini beta afa mitwalo 5 yambala mu liziki ya mwana liziki yeyewadde obuzindaalo mugaye zitemeete nemunaaba ebyuma obaweeku mu liziki ya mwana yeyebulidde so bwaba mufuuye mutujjukire. Okay, batumaliza tugenda kuteekako abantu bangi abawerako bagenda kwera nga bajja back to back. Nsaba musaayi mutono atwale mu maaso. Soft, be ready. God bless you. Thank you very much. Thank you for coming. Let's go. Mary Kingston, the gospel artist. Today I have come to, I made a Christmas song, so I'm here to enjoy it with you guys. It's a Christmas day. Mwana yogedde ekigambo Christmas. Kakati banne abakubye ebyuma munnange afande anyiize. Omanyi agagga banyiga bunyiize. Anyiize. Ogambye it's what? It's a Christmas. Ati Christmas is afande azenga Father Christmas. Mawulire gaga nabe.